Bangambye no volume. Ngenda kuddamu ebigambo ebyonna bye mbadde njogera abeeno badde tebawulira. Abooluganda mbaaniriza nnyo ku Facebook abakaloginga on waliwo mbadde njogerera tewabaddewo bigambo okusookera ddala. Ndowooza microphone tebaddeeko. Naye neebaza Katonda abawadde akaseera k'okujja ku mukutu guno ogwa Back to the Bible Truth okubeera nti tuzze okusharinga ekigambo kya Katonda. Tuzze okuyiga nga kiki kye tuyigako? Tuzze okuyiga obulokozi. Naye ng'obulokozi bulina emitendera gye tuyigiramu obutegeera. Okusomesebwa kikulu nnyo mu bulokozi. Buli lw'otasomesebwa mu butuufu kitegeeza nti n'okutegeerako mu bulokozi kugenda kuba kukyamu, n'ebikolwa byo mu bikola mu bulokozi bigenda kuba bikyamu. Kyovudde olaba nti mulimu ebintu bye tulowooza ffe tubiyingize mu Bayibuli nga ne Bayibuli si bwegamba naye nga ndowooza yaffe. Kyetuvudde tuvaayo nga tumaze okusomesebwa abasajja ba Katonda abategedde okusomesa Bayibuli kyeki, naffe ne tuddayo ne tusoma Bayibuli ne tugamba nti kino kye batuyigiriza Bayibuli bweyogera, okusinziira nga Katonda bw'atuluŋŋamizza. Era n'olunaku olwaleero nga tuli ku mutwe ogugamba okuyitibwa mu bulokozi. Naye abamu ku mmwe muyinza okuba nga mugamba bulijjo bano badde babuulira, obadde tofunanga mukisa gwa kutuwulira. Njagala ogende ku YouTube osubscribinge. Genda ku Back to the Bible Truth oba ku mannya gange Sempewa Godfrey. Subscribinga osobole okulaba biki bye tubadde twogerako ebikwatagana n'obulokozi. Ngenda okusoma ekyawandiikibwa ekisooka nga sinaba kusaba. Kiri mu Timoseewo ekyokubiri 3. Tuve ku lunyolo 15. Pawulo ng'ayogera eri mutabani we Timoseewo ng'amugamba ekikwatagana n'obulokozi. Lwaki amugamba obulokozi nti kikulu nnyo? Timoseewo ekyokubiri 3. Tuve ku lunyolo 15. Amugamba nti obulokozi kikulu nnyo. Wulira bw'ayogera. Fubanga okweraganga n'okusiimibwanga Katonda omukozi. Eno ndi mu Timoseewo 2. Timoseewo ekyokubiri 3 nve ku 15. Timoseewo ekyokubiri 3 yamugamba bw'ati: era okuvanga mu buto wamanyanga ebyawandiikibwa. Timoseewo ekyokubiri 3 okuva ku 15 paka ku 17. Era okuvanga mu buto wamanyanga ebyawandiikibwa ebitukuvu ebiyinza okukugeziwaza okuyingira mu bulokovu olw'okukkiriza okuli mu Kristo Yesu. Ebyawandiikibwa bw'amugamba nti okumanya teyalinga tamugamba nti wakuraminga, no, wamanyanga olw'okuba yabisoma n'abiteeka ku mutima gwe n'abitegeera. Okutegeera kwe yali ategeeza. Wamanyanga ebyawandiikibwa ebitukuvu. Ebyawandiikibwa bitukuvu. Ebyawandiikibwa by'osoma n'otegeera Kristo. Bitulaga ki ebyawandiikibwa? Ebyawandiikibwa ebitukuvu bye bitulaga Kristo. Ayogedde wano mu 16, buli kyawandiikibwa kirina okuluŋŋamya kwa Katonda era kigasa olw'okuyigirizanga
ebyawandiikibwa bituyigiriza, naye bituyigiriza ki? Ebyawandiikibwa tebituyigiriza kukola bizinesi, ebyawandiikibwa tebituyigiriza kukola exercise, ebyawandiikibwa tebituyigiriza kuwasa. Ebyawandiikibwa bituyigiriza okutegeera Kristo kiki kyatwagaza, bituyigiriza okunenya, olw'okutegeezanga, bituyigiriza olw'okubuulira, binenya, bitunenya ne bitutereeza fe ababadde bakoze eki, babuze, ababadde bavudde ku mulamwa. Ebyawandiikibwa kye bikola olw'okubuulira okuli muki mu butukuvu. Ebyawandiikibwa bikuleeta ne bikussa mu layini ya Katonda kubanga obadde obisoma. Bw'oba obadde obuze ng'ovuddeko, bikukomyawo olw'okuba obisoma kubanga Omwoyo Omutukuvu ali mu ggwe. Kati njagala mujjukire nti tuli mu dispensation eya omulembe ogw'endagaano empya gwe tulimu. Kamala okuwaayo olunaku luno. Taata, tukwebaza olw'olunaku olwaleero olw'otuwadde nga tugenda okuyiga ekigambo kyo. Tukwebaza olwa buli kinoomuala ogenze ku mukutu guno obikkula amaaso gaffe n'okutegeera kwaffe okumanya ekigambo kyo. Tubikkulire okutegeera n'okumanya ekisa kye ekiri naffe. Tukwebaza olw'Omwoyo Omutukuvu gwe watuwa mu kufa n'okuziikibwa n'okuzuukira tuli balamu mu ggwe. Era twebaza olw'Omwana wo gwe wawaayo omu yekka Yesu Kristo eyatufiiririra n'aggyawo ebibi byaffe. Tuli batukuvu lwa Kristo, lwa kufa kwe n'okuziikibwa n'okuzuukira. Era twebaza olw'ekisa nga tubikkulirwa n'okumanya n'okutegeera ekisa kye watuwa. Twalokolebwa lwa kisa era si lwa bikolwa byaffe, era n'obutukuvu bwe tulina lwa kisa, okukkiriza kwe tulina lwa kisa ekitagenda tuggyibwako. Tukwebaza olwa buli kinoomu atannafuna kutegeera, omuwe okutegeera. Byonna tubyebaza nga tuyita mu linnya ly'Omwana wo Yesu Kristo Mukama waffe, buli omu n'agamba amiina. Mbadde nkyannyinnyonnyola ku kigambo ky'okutegeera Katonda mu ndagaano empya nti tuli mu mulembe ogw'endagaano empya, ogutali mulembe gwa ndagaano nkadde nga Yesu akwekebbwa. Tuli mu mulembe guno gwe tulimu nti Yesu yalabisibwa gye tuli, yafa n'aziikibwa n'azuukira. Buli amukkiriza mulamu, yaweebwa obulamu obutaggwaawo. Bino byawandiikibwa, tagenda kuweebwa, yaweebwa obulamu obutaggwaawo. Kati tuli balamu olw'okuba twakkiriza Yesu. Kati bw'oba osoma ebyawandiikibwa bino, njagala obigenderere, obisome ng'osoma mu ngeri gye baabiwandiikamu. Bwe baba bagambye nti waweebwa, kitegeeza waweebwa, togenda kuweebwa. Atugambye wano mu lw'ekumi nti omuntu wa Katonda alemenga okubulwa kyonna kyonna ng'alina ddala byonna olwa buli mulimu omulungi. Oyo amaze okutegeera. Bw'omala okumanya nti ebyawandiikibwa bikutereeza, biba bikutereeza bw'obisoma n'obitegeera okuyita mwani mu Yesu Kristo. Mu lw'ekumi agambye nti nga mu buto bwo wamanyanga ebyawandiikibwa ebitukuvu. Ebyawandiikibwa biruŋŋamya bitukuvu kubanga byaweebwa Mwoyo Omutukuvu. Kati tugende n'okuyigiriza kwaffe olw'okwaleero. Ebyawandiikibwa kyekyo lwaki tuddayo tubisoma. Njagala ofune ekitabo kyo n'ekkalaamu, ogenda kuwandiika byawandiikibwa. Ogenda biteeka wansi, oddeyo weekyekinge, oddeyo olabe nti ebyawandiikibwa bino bye tusoma ddala bwina kino kye byogera oba mwambiro ayogera bibye. Tuli mu kuyigiriza okugamba nti okuyitibwa mu buweereza. Ayitiddwa mu buweereza, kati tuli ku part number 10. Ayitibwa mu buweereza y'ani? Ekyo kye kibuuzo ababadde basoma naffe. Ayitibwa mu buweereza y'ani?
ayitibwa mu buweereza tubadde tujja tuzimba omusingi nga tujja tulaga nti omuntu bw'olokoka kyekimu n'okuyitibwa mu buweereza. Si byanjawulo nti kakati obw'omala okulokoka ate n'oyitibwa mu buweereza. Nedda, bw'olokoka bw'okkiriza obulokozi, bw'okkiriza Yesu Kristo, oba oyitibwa mu buweereza. Njagala tugendeyo mu byawandiikibwa tulabeyo. Abakoliisi ekyokubiri, guno njadduleeta nnyo kubanga gwe mulama gwaffe, besi yaffe kwe tusinziira okwogera ku buweereza. Abakoliisi ekyokubiri 5 tuve ku Sula 17, Sula 5 olunyolo 17. Omuntu yenna bw'aba mu Kristo kyava abeera ekitonde ekiggya, eby'edda nga biweddewo, laba nga bifuuse bijja. Omuntu yenna bw'abeera mu Kristo. Nabagambye nti tubuulira ku bulokozi. Obulokozi bulina kukwatagana na Kristo kubanga kye kyamuleeta okununula omwana w'omuntu. Omuntu yenna bw'aba mu Kristo kyava abeera ekitonde ekiggya, eby'edda nga biweddewo, laba nga bifuuse bijja. Endowooza ye gy'abadde ayina nga tannaba kulokoka eba efa. Oyo Kristo gw'ayingiza mu bulamu bwe ng'akyusa entegeera n'endowooza gy'ayina, aba afuuse mujja. 18 netugamba nti naye byonna biva wa? Eri Katonda eyatutabaganya. Banange nabagambye nti bwe tuba tusoma ebintu bino tulina okwegendereza buli kigambo n'okisoma ng'okisomye okitegeera. Eyatutabaganya naye yekka. Kati kitegeeza nti Katonda yatutabaganya ye yekka ku decision eyiye gye yakola ku bwa Kristo, n'atuwaffe okuweereza kw'okutabaganya. Mu mpandiika ya Bayibuli bw'oba olaba nti olw'18 waliwo ekigambo ekigamba nti kitegeeza it was a continuation. Ebbaluwa ebyawandiikibwa bino bye byali biwandiikibwa, bano abaabitranslatinga baabiteekamu baziyita nnyiriri, baabiteekamu ennyiriri tusobole okwanguyirirwa okubisoma. Naye yalinganga bbaluwa bw'ogiwandiikira. Kyova wano agambye nti olw'okutabaganya nti awo agenze ku 19, Katonda yali mu Kristo ng'atabaganya ensi, naye yennyini nga tababalira byonoono byabwe, era nga yatuteresa ffe ekigambo ky'okutabaganya. Kitegeeza Mukama Katonda yatumanya ayina pulaani ye ey'okuzza omwana w'omuntu. Luli emabegako gye tuvudde nga tuyigiriza twagamba nti omuntu mu lubereberye 1 ne 2 yali bulungi ne Katonda. Okuva ku lubereberye 3 paka ku kubikkulirwa 22 Mukama Katonda akola pulaani ey'okuzza omwana w'omuntu mu lubereberye 1 ne 2 okumuzza, kubanga okuva ku 3 yabula, yajeema, he falls short of the glory of God, n'ayagala amuzze. Okwo kwagala kwa Katonda, n'ayambala omubiri. Jo twakyogeddeko ne tugamba nti waliwo omukyala omusiraamu yali abuuza nti lwaki bagamba nti Yesu mwana wa Katonda, n'ayambala omubiri. Kiki lwaki amuyita Yesu mwana wa Katonda? Because the deity put on humanity. Deity put on humanity. That's why he's called Son of God. Obwa Katonda ye bwayambala omubiri. Amiina. Kyekyo lwaki bamuyita omwana wa Katonda? Obwa Katonda bwayambala omubiri bujje bukununule gwe nange. Yes, ng'ali mu mubiri Katonda. Amiina.
kyova olaba nti abooluganda ebintu bino tulina obisoma tubyetegereze tumanye okwagala kwa Katonda. Yesu azze okutulaga Katonda nti bw'otegeera Kristo oba otegedde ki Katonda. Bw'otegeera embala ya Kristo oba otegedde embala ya Katonda. Nkyambiro obadde olina kyagala okwogera? Mbadde njagala kukkaatiriza ku kya Katonda okwambala omubiri. Nti omukyala ekibuzo kye yali abuuza twali mukyala musiraamu nti lwaki mugamba Yesu mwana wa Katonda ate Katonda tazaala bba Abayisiraamu bamanyi Katonda tazaala ate talizaalibwa. Naye eyali amunnyonnyola yali amutegeeza bw'ati nti Katonda yava mu kitiibwa kye eky'obwakatonda n'adda n'ayambala omubiri kubanga omuntu ono yamwambaza omubiri. Kati okuba nti akolagana naye oba amutegeera bulungi kyali kimugwanira okumufaanana okwambala okujja okubeera n'embala ye ng'ey'omuntu. Omuntu ono asobole okukola ki okutegeera obwakatonda obwambadde omubiri kikyamuleeta era y'ensonga lwaki ayitibwa omwana wa Katonda naye nga ye Katonda ayambadde omubiri. Amiina. Kati Katonda ayambadde omubiri ajja atununule. Kati kyava bwe nsomye wali mbagambye nti yatuwa obuweereza obw'okutabaganya. Gwe omuntu amaze okulokoka gwe oweereddwa obuweereza obw'okutabaganya atannaba kutegeera. Bayibuli etugambye mu Timoseewo ekisooka 2 olunya olwokuna nti ayagala abantu bonna okusooka okukola ki? Okulokoka. Ekyokubiri n'okumanya amazima. Eyo ye wiiru ya Katonda. Ayagala abantu bonna talonzeemu. Kaakati gwe ng'omuweereza Pawulo ayogedde atya mu Baruumi 12 olunyiriri olusooka n'olwokubiri. Nabagambye ebyawandiikibwa bijja. Abaruumi 12 olunyiriri olusooka n'olwokubiri agambye kyenvudde mbeegayirira abooluganda olw'okussa kwa Katonda, kw'okusaasira kwa Katonda, okuwaayo emibiri gyammwe nga ssaddaaka ennamu, okuwaayo emibiri gyammwe ssaddaaka ennamu entukuvu esanyusa Katonda, kwe kuweereza kwammwe okw'amagezi. Okuwaayo emibiri gyammwe nga ssaddaaka, nga temwefaananyizibwanga emirembe gino naye nga mukyusibwanga olw'okufuula amagezi gammwe amaggya, mulyoke mukemenga bwe biri Katonda by'ayagala ebirungi ebisanyusa ebituufu. Nti endowooza yo gy'olina oleme okulowooza ng'ensi bw'eri, oleme okukola nga ab'ensi bwe bakola abatannakkiriza. Bwe njogera ku nsi, abantu endowooza gye bayina abatannaba kumanya Katonda, abo abatannategeera Katonda nga bwe balowooza, nga bwe bakola ebintu bye. Gwe omuweereza endowooza ye erina okukyuka. Kyavudde atugamba Pawulo nti tukyusibwe endowooza zaffe kubanga atudde mu ffe, Kristo ali mu ffe w'amaanyi. Kyetuvudde tujja nga tuyigiriza nga twagala tulabe okuyita mu byawandiikibwa omuweereza alina kutambula atya. Omuweereza alina okwewaayo nti bw'atuuka okusaba teyeesabira ye Mukama mpa emmotoka, mpa okutegeera, mpa okumanya, naye asabire baweereza banne n'abo abakkiriza abalala. Nkugambye tukyasoma ebyawandiikibwa ebitulaga omuweereza engeri gy'alina okutambulamu. Yesu mukyala Mbiru. Ekitegeeza ng'omuweereza tulina okuwaayo emibiri gyaffe okubeera ssaddaaka ennamu
saddaaka ennamu eyo esanyusa Katonda. Naye omuntu amanya atya, omuweereza amaze okukkiriza amanya atya nga asanyusa Katonda? Ku lwokubiri tusome mu Luganda. Olwokubiri lugambye bwe luti, so temwefaananyiza ng'emirembe gino, naye mukyusibwenga olw'okufuula. Omuweereza talina kwefaananyiriza nga mirembe gino. Mu ndowooza bwe tugamba emirembe tetuli mu nnyambala. Olwawo nga waliwo ennyambala emu etatugwanira, naye si mu nnyambala naye mu ndowooza. Kubanga yensi erina bw'erowooza, yensi erina bw'ekola ebintu. Buli kintu kyonna kyekola bwe kiba tekilayinze n'okwagala kwa Katonda, kiba kitegeeza ensi eba ewakanya obwa Katonda. Kuba Katonda ayagala ye mutonzi waffe, ayagala tutambulire mu kisa ekyo kye yatununuliramu ne kye yatutonderamu okuva ku lubereberye lw'ensi. So yeyongera mu maaso n'agamba nti naye mukyusibwenga olw'okufuulanga amagezi gammwe amagya, mulyoke mukemenga bwe biri Katonda by'ayagala, ebirungi, ebisanyusa, ebituufu. Amagezi gaffe kwegamba ayagala amagezi gaffe gawaanyisibwe, gabeere nga ye, ng'endowooza ye bw'erowooza. Bayibuli egamba nti Yesu nga bw'ali naffe bwe tuli, mu ngeri ki? Mu ngeri gy'alimu gy'alowoolezaamu, mu ngeri embala ye bw'eri. Naye embala eyo tugifuna tutya? Embala eyo ffe ng'abaweereza era ng'abakkiriza tugifuna mu kuyita mu kusomesebwa ebyawandiikibwa. Kubanga ebyawandiikibwa bino bye bitulaga omuntu ono gwe twakkiriza. Ebyawandiikibwa muntu newankubadde nga bamuwandiika mu bigambo naye muntu. Kati buli lwe tusoma ebyandikwa tuba tutegeera omuntu ono kikyali. Omuntu bw'anaakuwandiikira ebbaluwa, bw'akuwandiikira ebbaluwa n'akugamba by'ayagala oba n'akutegeeza kikyali. Buli lw'osoma tosoma busomi bigambo bino, oba osoma muntu oyo oba otegeera omuntu oyo. Ayagala amagezi gaffe gabeere amaggya, oba tulyoke tumanye okukola obulungi n'ekyo ekisanyusa Katonda. Nti buli lwe tutasomesebwa oba buli lwe tutasoma byawandiikibwa bino mu kitangaala kino Kristo mwali, tubula ate tetukola bituufu. Amiina. Webale nnyo mukyala Mbiru. Kaakati kyetuvudde tujja okuyigiriza okumanya obuweereza buno. Naani yayitibwa, lwaki wayitibwa, kiki ky'olina okukola? Mbagambye nti bw'omala okufuuka omuweereza olina olugendo lw'otambula ng'ebintu by'okola obijja ku ggwe wennyini n'otunuulira ani? Kristo n'abantu abalala b'oweereza. Kubanga twayogera omuweereza muki? Aba oweereza. Kiki oweereza? Oweereza Kristo. Amiina. Oweereza omuntu ono gwe wakkiriza. Omuntu ono gw'oweereza gwe wakkiriza olina okumumanya kikyali. Amiina. Endowooza yeerowooza etya? Amiina. Ki kyakusuubiramu gwe ng'omukkiriza, na ki kyayinza okukusomesa n'okukola okuyitamu ggwe. Ng'era bwe tugenda ku mirimu ne tubeera nga tukolera kampani. Kampani ezo ze tukolera already ziba ne product zaazo oba engeri gye zaagala zikolemu. Kati zo ze zituwa ekyokukola, si ffe tuziwa ekyokukola. Ffe tutwala kyekyo ky'obumanyirivu bwe tulina okugatta ku ki? Kwekyo kampani gye ziri. Naye kampani ate Katonda asingawo nnyo ku kampani, kubanga ye Katonda ye yatutonda era ekigendererwa ky'obulamu bwaffe kiri mu ye. Kati mu byonna tulina kutunuulira ye, tetulina kye tugatta ku ye, wabula ye yatufuula, si ffe tumufuula. Ebikolwa bye tukola si bye bimufuula, naye ye bw'ayingira mu ffe n'endowooza yaffe nga Pawulo bw'agambye mu Baluumi 12:1, endowooza yaffe ayagala ekyuka eba endowooza ye. Tulabe nga ye bw'alaba, twogere nga ye bw'ayogera, tutambule nga ye bw'akola ki, nga bwe tuli nti tuli baweereza. Amiina. Abaweereza kati kiba kitegeeza tuweereza ye, kye tukola ye. Amiina. Era tukyeyongera okutunuulira ebyawandiikibwa. Katwagala tulabe omusajja wa Katonda gwe bayita Epafula, engeri gye yasabamu okulaba obuweereza buno nga bunywezebwa. Bakolosaayi essuula 4:12. Bakolosaayi essuula 4 12 lugamba, Epafula oweewammwe omuddu wa Kristo Yesu, abalamusizza afuba ennaku zonna
okubasabira mu kusaba kwe mulyoke muyimirirenga muli mu batuukirivu era nga mutegeerera ddala mu byonna Katonda by'ayagala. Epafula asabira. Baani basabira? Asabira abaweereza, asabira abakkiriza, asabira abo abayimiridde mu pozishoni ey'okukola obuweereza nti mbasabira mulyoke muyimirirenga nga muli baki? Batuukirivu era nga mutegeera ddala mu byonna Katonda by'ayagala. Eyo ssaala enyweza omukkiriza oli agenze muki? Mu mitawaana. Bwe tujja okukola obuweereza waliwo kye bayita nti guba mulimu. Kati Epafula ono omusajja wa Katonda kyeyava asaba essaala gy'osaba erina amaanyi agakyusa embeera, erina amaanyi agajjawo ebiba mu luzungu embeera bagiyita batya? Circumstance. Agajjawo embeera, agajjawo omuyaga. Essaala eyo gwe gy'osaba nga gwe omukkiriza. Ate bwe tumala okukula mu Katonda tuba tetukyetunuulira ffe, oba okula mu kusaba n'okutegeera nti kati siriiwo ku bwange, ndiwo ku bwa Katonda, naye antaddeko omulimu guno ogw'okuweereza okuleeta abalala mu kumanya Katonda. Amiina. Nga tokyetunuulira nga ggwe. Amiina. Ng'otandika okukula mu Katonda, ng'otandika okuyiga okusaba, ng'essaala z'osaba si ze za kitaffe ali mu ggulu. Kubanga oba okuze okuva mu kitaffe ali mu ggulu, kati ng'endagaano empya bw'eri, njagala mumpulirize bulungi, ng'endagaano empya bw'eri, kati tusaba essaala according nga Pawulo bw'awandiika. Omutume Pawulo mukyambiro nga ab'endagaano empya abatukuvu mu ndagaano empya, okusaba kwaffe tusaba nga tusaba okusinziira ku mulimu ogwaggwa webale nnyo Kristo gwe yamala. Tetusaba ng'omulimu ogutaggwa, omulimu ogw'obulokozi, omulimu ogw'okununulibwa. Era y'ensonga lwaki tuli mu kusomesebwa kati nti omuweereza kye ki? Kati omuweereza ono ye Mukama yamala dda okumuteekateeka ekifo mw'alina okutambulira oba olugendo lw'alina okutambuliramu lwaggwa dda. Kati omuweereza alina kuba nga alining up n'omulimu guno ogwaggwa asobole okutambula nga bw'akola ki? Kiringa era abalina business nti already business yaba yajja establishinga dda ng'amanyi kyegenda okukola, naye ng'anoonya abagenda omukolera okwongerayo products ze, naye nga kino kyaggwa dda. Kati n'eri Katonda bwe kityo bwe kiri, omulimu gw'obulokozi yagwemalira. Amiina. Tetulina kye tuyinza gwongerako, wabula kyatwagaza ffe kwe kuyingira mu mulimu guno ogwaggwa okusobola okuyita abalala okudda gy'ali. Kyovala yetusaba abantu bano bagguka amaaso, ebibasibye amaaso, ebibasibye obutategeera biveewo basobole okutegeera obwa Katonda. Kyova olaba omulimu gw'okuweereza mukulu nnyo, mu luzungu bagiyita high calling, nti gwe gwa kitiibwa. Bw'ogutegeera mulimu kitegeeza nti oba ovudde mu comfort zone yo n'otandika okuweereza. Amiina. Kyova tugenda kusoma, bw'oba oyagala okutegeera obulungi obuweereza buno buli mu bbaluwa za epistles, ebbaluwa z'abatume. Ng'oyagala okutegeera obulungi obuweereza n'okutegeera obulungi Kristo lwaki yajja okudunula n'okumanya embala ya Katonda, ebbaluwa z'abatume ze zitulaga. Era tugenda kutunula mu ssaala Pawulo ze yawandiika ng'asabira abaweereza, ng'azzaamu abaweereza amaanyi, ng'asabira abaweereza okuyita mu mitawaana gye baali bayitamu, nga emphasizinga nga ekyo kigambo ki ng'aggumiza lwaki tulina okusabira abaweereza. Amiina. Tugenda kutunula mu Befeso.
mu Befeso essula 6 olunyolo 18. Abefeso essula 6 olunyolo 18 bugamba. Musabenga buli kiseera mu mwoyo n'okusaba n'okwegayirira kwonna. Mutunulenga n'okugumiikiriza nga musabiranga abatukuvu bonna. Nange munsabire buli naayasamyanga akamwa kange ndyoke mpeebwa okwogeranga n'okutegeezanga n'obuvumu ekyama ky'enjiri. Amiina. Nga musabanga buli kiseera mu mwoyo n'okusaba n'okwegayiriranga kwonna, nga munyiikiriranga kwonna n'okwegayiriranga abatukuvu bonna. Nga musabira abooluganda, nga musabira abakulembeze, abasumba beetaaga essaala. Amiina. Tuyina okusabira abakkiriza. Abakkiriza bamanyi okubeera distracted, bamanyi okusoma ebyawandiikibwa bifuula nnenge, naye tubalina okusabira bafune okutegeera, bafune okuyimirira, bafune obuvumu. Otrensi kiki? Bafune obuvumu. Okwasamyanga nti bwe babenga basobola okwogera ebintu. Nga Pawulo bw'agambye nti okwasamyanga ekigambo ky'enjiri. Otyo. Obuvumu waliwo nga abasumba nga tebasobola kuyimirira kwogera kuleeta ekigambo nga bwe kiri. Nga balowooza bati banaayogera ekituufu abatukuvu tebaleeta essente. Oba. Naye kati tuba tulina obbasabira. Basobole okuyimirira abasumba bafune obuvumu. Omukkiriza essaala gy'olina okusabira omusumba wo, Mukama amuwa amaanyi aleme kuggwaamu ssuubi, Mukama amuwa obuvumu nti bw'aba afunye ekigambo akisomese nga bwe kiri, oba alina ekyokulya oba takirina, kubanga bw'omala okwogera amazima eri Katonda, Mukama akugabirira ye yakuyita. Tolina kudyekadyeka kibiina kino nti 10 buli 10 muleete 10. Enjiri bwetyo tetwetaaga basumba baffe gitubuulira, kubanga enjiri bwetyo yakudyekadyeka. Ekizibu kinajja mu bulamu bwo nga naawe ogamba ekikumi, naye bw'oba ofunye ekigambo kya Katonda nti Mukama ali naawe, awe ekizibu kyonna ne bwe kijja ng'oli strong mu mwoyo tekisobola kukankanya. Amiina. Kubanga bw'omala okutegeera Kristo, 10 tekirina we kikukolerako. Tekirina. Amiina. Twagambye tuli ku muweereza. Omuntu ayitibwa mu buweereza y'ani? Tuli ku muweereza omusabidde otya naye asabye atya? Ssaala ki gy'olina okusaba? Tugende mu Basesalonika. Abasesalonika essula 5 olunyolo 17. Abasesalonika ekisooka oba ekyokubiri? Ekisooka. Essula 5 olunyolo 17. Musabenga obutayosa. Gwekyogera kyokka. Musabenga obutayosa. Ekintu ekyo tugenda ne tulowooza nti nina olunaku lwange lwe nina okwawulako, oba nina okufuna akaluumu kange neeyawuleko nsobole nga naye okusabanga obutayosa, oluzungu lukyogera bulungi nnyo. Pray without ceasing. Kitegeeza nti buli ssaawa osobola okusabira wonna w'osabira. Amiina. Osobola okusaba bw'oba oli mu bathroom, bw'oba oli mu mmotoka, bw'oba oli mu shawa, bw'oba otambula, oba oyoza ngoye, osobola okusaba kubanga wonna Mukama aba akola ki? Akuwulirawo. Ate okusaba obutayosa kiva mu kubeera nti weekubiriza ne kifuuka omulimu gy'oli. Nti nkikola lwa lumu ne kifuuka omulimu nti nina okusaba. Mukyala Mbiru. Okwongereza ku ekyo, okusaba kiva mu kutegeera kw'otegedde Katonda n'okwagala kwa Katonda kw'otegedde okuli mu bulamu bwo n'obuweereza bw'olina mu bulamu bwo, n'otandika okumanya nti buli ky'olina okukola wabaawo amaanyi agalina okusumululwa okuba nti wabaawo ebikolebwa, kubanga mu bulamu buno wabeerawo challenges nyingi, wabeerawo okuziyizibwa kungi, naye okuziyizibwa okwo ebyandikwa bitegeeza nti tumegana mubiri na musaayi, wabula n'abamasaza bafugira mu bwengula bw'ebbanga. Kati ab'amasaza bafugira mu bwengula bw'ebbanga sitegeeza muntu ku muntu, wabula wabaawo emyoyo egyambala abantu ne gireeta okuziyiza
okwagala kwa Katonda nga giyita mu bantu. Sitaani akozesa mu bantu as well as ne Katonda akozesa bantu. Sitaani akozesa bali abatannakkiriza ate Katonda akolera wamu n'abamaze okumukkiriza. Kati abatannakkiriza baleeta nnyo tembere. Kati kikugwanira gwe okweyigiriza okusaba n'obeera ng'okusaba okwo kufuuka bulamu bwo nti buli w'olaga buli kyokola oteeka okuba nti osaba obutakoowa ng'omutume Pawulo bw'atusomesezza. Atugambye nti kyetuva tuwaayo emibiri gyaffe nga saddaaka einamu. Kati omuweereza olina okuwaayo omubiri gwo n'obeera nti osaba obutakoowa. Tulabe ekyawandiikibwa ekirala kiri mu Timoseewo ekisooka. Kusiba n'okusaba otabakanira obwakabaka bwa Katonda okutuukira mu batukuvu nabo b'osabira. Amiina. Timoseewo ekisooka essuula 2 olunnyo olusooka paka ku lwokusatu. Kale okusooka byonna mbabuulirira okwegayiriranga n'okusabanga n'okutakabananga n'okwebazanga bikolebwenga ku lw'abantu bonna. Ku lw'abaki? Ku lw'abantu bonna. Genda mu maaso. Ku lwa kabaka n'abakulu bonna tulyoke tubeerenga n'obulamu obutereevu obw'emirembe mu kutya Katonda kwonna ne mu kwegendereza. Genda ku lwokusatu. Ekyo kye kirungi ekikkirizibwa mu maaso g'omulokozi waffe Katonda ayagala abantu bonna okulokoka era n'okutuuka mu kutegeerera ddala amazima. Bw'otunuulira essaala eno esabibwa ye essaala gy'osabira abakulembeze baffe. Abakulembeze baffe abali mu bufuzi, abakulembeze baffe nga batufuga nga tebannaba kumanya ki Katonda. N'obasabira essaala bagituwadde wano bw'obanga oli eyo ng'obadde tomanyi wakusabira abakulembeze bali mu bufuzi, essaala yino bagituwadde. Kale okusooka byonna mbabuulira okwegayiriranga n'okusabanga n'okutabakananga okwekwebaza bikolebwenga ku lw'abantu bonna tayawudde, ku lw'abakabaka abakulu bonna tulyoke tubeerenga n'obulamu obutereevu n'emirembe. Tulina obasabira Mukama bakole decision entuufu mu bufuzi bwabwe bayimu kubanga bafuga abantu. Era ku lwokusatu agambye nti ayagala abantu bonna okulokoka kyekirungi ekikkirizibwa mu maaso g'omulokozi waffe Katonda olw'abantu okukolaki okulokolebwa. So abafuzi abasinga baba bafuga baba tebamanyi Katonda. Kati essaala ejjokola eri omufuzi atamanyi Katonda kwe kusaba Katonda ateekewo embeera enjiri etuuke ku muntu oyo asobole okulokolebwa. Bw'amala okulokolebwa obwa Katonda bukolera mu ye. Naye era waliwo ekisa ekikolera mu bafuzi tubasabira baggulewo emitima gyabwe basobole okufuna obwa Katonda obukolera mu bo. Nti bwe bagenda okukola okusalawo kwabwe eri ensi eri abatuuze basalewo mu buluŋŋamu ng'enkola ya Katonda bw'eri. Naye ekyo kiva eri fe abamaze okukkiriza abamaze okutegeera okubasabira. Kati okusaba kuno kyova olaba kukulu nnyo. Gwasaba tolekeraawo. Bayibuli nga begambye mu Basessalonike ekisooka nti beera ng'osobola without ceasing ng'osaba gy'oli eyo. Togamba ye bannange ne bensabira abo abatakyuka. Gwe beera ng'osaba bano abakulembeze Mukama ajja bakwatako kubanga omuntu okukyusa omutima gwe alina kuwulira njiri. Omuntu atannawulira njiri tasobola kukola ki kukyusibwa. Omuntu alina kusooka kuwulira njiri. Enjiri g'emaanyi ga Katonda okukola ki okukyusa omuntu. Kati buli lwe tusaba zino essaala tuzisaba mu ngeri ey'enjawulo okulaba nti abantu bakyusibwa, embeera zikyusibwa, n'okulaba nti omulimu gwa Katonda gukola ki gugenda mu maaso. Katonda yajja okutuggyako, yasindika omwana we ajje atuggyeko ebibi, bulokozi. Nagambye nti kyetubuulirako obulokozi, naye obulokozi bulimu emitendera gye tububuuliramu. Kati tuli ku muweereza gwe twogerako
naye omuweereza akoze atya omulimu gw'obuweereza? Kati tuli ku mulimu ogw'okukola mu kuyita mu kusaba. Omuntu asabye atya? Genda mu Befeso. Abefeso 6:18 paka ku 2. Abefeso 6:18 musabenga mu buli kiseera mu mwoyo n'okusaba n'okwegayiriranga kwonna, mutunulenga n'okugumiikiriza nga musabiranga abatukuvu bonna. 19 nange munsabire buli lwe naayasamyanga akamwa kange ndyoke mpeebwe okwogeranga n'okutegeezanga n'obuvumu ekyenjiri ekyama kyenjiri. 2 oyo nze gwe mbeerera nze gyembeerera omubaka waayo mu lujegere njogerenga n'obuvumu nga bwe kigwanira okwogeranga. Musabenga buli kiseera mu mwoyo. Emirundi egisinga mulimu bw'obanga temwayigirizibwa, abasinga nga mwava e Uganda nga temuyigirizibwa ku kyakusaba mu mwoyo, kubanga mulimu abantu abali wano nga tebayigirizibwanga ku kyakusaba mu mwoyo, nga tebakimanyi. Kyova olaba okuyigiriza kukulu nnyo kwa muwendo. Ate ekigambo okusaba tekitegeeza nti oba ogenze kusaba osaba byetaago byo. Ekyo kyova olaba oli mutuufu nnyo, kubanga ebiseera ebisinga batugamba mujje tusabe kubanga abagenza okusabiriza Katonda, Mukama mpa kino, Mukama mpa kiri. Naye okusaba kuno kwe tubasomesa kwe kusaba mu mwoyo, ng'osaba okusinziira ku byawandiikibwa nga bwe bitugamba abantu bafune okutegeera mu Katonda. Ofune okutegeera mu Katonda, omala okufuna okutegeera mu Katonda era osabanga Mukama mpa amagezi ntegeere, weezuule ki ky'oli mu Katonda. Bw'omala okufuna okutegeera mu Katonda, awo osaba essaala ezitali za mululu. Webale nnyo. Osaba essaala ezitali za kwegwanyisa. Webale nnyo. Tojja kugamba nti hagundi oli afumbiddwa nze sinnaba nze kannyingire Mukama wakana n'embaga yaabwe. Ezo essaala za kiroko tezikola. Faya. Ezo zonna eza faya teziriimu. Olwo oba tonneezuula mu Katonda. Mukama ffe yeebazibwe. Era kyova olaba nga ne twetaaga okusaba, bwe tuba tugenza okusabira abasumba baffe nabo bwe bayimirira baleme kugamba kitwale wanika kirisiivinge, nedda. Nabo babe nga bafuna obuvumu mu Katonda n'ekigambo kibasomesa ekibiina. Genda maaso mukyambire. Nyongereza ku kya Sister Suzette kyagambye nti okusaba kulungi nnyo kubanga bwe tumala okusomesebwa, I think okusomesebwa kye kisinga obukulu. Okusaba kukulu. Naye omuntu bw'asomesebwa n'ategeera ki kyali oba bw'asoma ebyawandiikibwa n'abitegeera bulungi, bw'ayimirira okusaba ensaba ye eba ekyuka. Kubanga aliwo omuntu nga muto najja ng'akula, ffenna tujja tukula okutuuka mu kigero ekyo Katonda mwatwagala okuba nti mwe tukolera. Nti okusabira abasumba baffe Katonda abawe omwoyo ow'amagezi n'okutegeera n'okubikkulirwa kwa Kristo, nti bwe babikkulirwa Kristo ono kibaleetera okusomesa ekibiina kino okutegeera Kristo, so si okutegeera ebintu wabula okutegeera Kristo. Kubanga tusomye mu byawandiikibwa, wali obadde otandika mu Timoseewo ekyokubiri okuva ku 15 nga tulaba nti Pawulo agamba nti wasomanga mu buto ebyawandiikibwa bino ebikugeziwaza mu bulokozi. Ebyawandiikibwa bino bitugeziwaza mu bulokozi, bituwa okutegeera okumanya Katonda, nti bwe tumanya Katonda, embala ya Katonda, enkola ya Katonda, kiba kitegeeza tuba tetukyabuzibwabuzibwa na nkola ya mulabe. Newankubadde wabaawo enjigiriza ezirabikanga ezitegeerekeka naye ng'ate zikuntana n'enkola ya Katonda. Naye bwe tusaba, manya bwe tusomesebwa, then zituwa enkola ey'okuwakana n'enkola y'omubi. Enkola y'omubi yeewakanya enkola ya Katonda, so si enkola ewakana ne bannaffe. Kubanga emyoyo egyo emibi egituula mu bantu, egyo egiziyiza enjiri ya Katonda okubuulirwa, egyo gye tuba tukola ki? Tudiiringa nagyo. Ate tetudiiringa nagyo nga tuyita faya, wabula tudiiringa nagyo nga tuddira endowooza yaabwe okugireeta wansi okugyemulula endowooza yaabwe okugireeta wansi w'okukkiriza kwa Katonda. Y'engeri gye tuba tulinamu okusaba. Faya simanyi gye baagijja eyo, naye ekontana n'enkola ya Katonda, eyo simbala ya Katonda. Naye bwe tusoma ebyawandiikibwa byo bituluŋŋamya ne bitulaga nti Katonda mu ye temuli kizikiza,
muye mulimu ekitangaala. Kati ng'abakkiriza tunyiikirenga nnyo okusabira abasumba baffe baleete okubikkulirwa kwa Kristo, kubanga bwe baluŋŋamizibwa bwe bayigiriza tufuna okutegeera era tugeziwala mu bulokozi. Abooluganda, tuli ku kuyigiriza omuweereza yani ani ayitibwa omuweereza. Omuweereza twagambye nga tutandika tubadde tujja tuzimba bagiyita batya foundation, bagiyita batya omusingi gw'omuweereza, nti omuweereza kasita omala okukkiriza Kristo oba oyitiddwa. Amiina. Kati bw'oyitibwa mu buweereza ojja okula ng'osomesebwa. Okusomesebwa kukulu nnyo kubanga oyiga engeri gy'olina okusabiramu abakkiriza, engeri gy'olina okusabiramu abasumba. Abasumba nabo bwe bamala okutegeera ekigambo ne bategeera Kristo oyo ali mu bo, batandika okuyigiriza Kristo ne bamuyigiriza endiga zino. Ate endiga nazo bwe zimala okutegeera ne ziyigiriza ki? Abantu abalala. Olujegere ne lugenda nga lutambula. Tofuuka muweereza n'otuula mu kkanisa ng'oyagala gwe bakuweereze buweereza ng'ate naawe oli muki? Muweereza. Tukyeyongera okulaba ebyawandiikibwa. Njagala tusome wano ku Lwabiri, njagala owulire Pawulo bw'agambye. Tuli mu Befeso 6, essula 6 olunyiriro Lwabiri. Eyo nze gyembeerera omubaka waayo otyo mu lujegere njogerenga n'obuvumu nga bwe kigwanira okwogeranga. Tuyina okusabira abaweereza okubeera n'obuvumu okwogera bannange ebintu ebituufu. Abasumba, abasomesa, bannabbi, ababuulizi b'enjiri, okuyimirira n'obuvumu baleme okwekkiriranya. Okwekkiriranya kuleese nnyo okusuula abakkiriza bonna. Oli n'amanya nti kino bwe kikolebwa naye nga si bwe kikolebwa, olw'okuba naye tasoma byawandiikibwa nga ye awulira buulizi, omusumba, omubuulizi, omusomesa kyayogera nga ye kwakoma. Kati essaala yaffe bw'erina okubeera ng'enyweza omuweereza asobole okubeera nti ayimirira n'ayogera. Tugende mu kyawandiikibwa ekirala. Abakolosaayi 4:2. Abakolosaayi essula 4 olunyiriro olwokubiri. Munyiikirenga mu kusaba nga mulindirira n'okwebaza. Munyiikirirenga, byonna biri mu kutunyweza. Munyiikirirenga mu kusaba nga mukola ki? Mutunulenga mu kusaba n'okwebaza. Kitegeeza nti you have to pay attention mu kusaba nga byosaba. Waliwo yatugamba nti bwe bagendanga okusabanga, olw'okuba basabanga musaba mu nnimi rabasikata, agamba sitaani jangu. Kati n'atandika olw'okuba tataddeeyo ku biki by'okola ki, tabisizzaako mwoyo, ng'ayita ne sitaani ajja ate n'amala n'amugoba n'amala n'amuyita. Munyiikirirenga mu kusaba nga mu kwebaza. Kati tulina okufaayo ku bintu bye tusaba. Kyova olaba essaala zino Pawulo z'atuyigiriza mu kusaba zirina obuvumu, zireeta amaanyi mu bye tusaba. Amiina. Kati tugenda kusomayo olunyiriri lumu kubanga essaawa zino zidduse. Tugende mu Basessalonike ekyokubiri essula 3 osome olunyiriro olusooka n'olwokubiri tulyoke tusabe tuggalewo. Ekyo kye kyenkomerero abooluganda. Tusabirenga ekigambo kya Mukama waffe kibune mangu era kiweebwenga ekitiibwa era nga bwe kyali mu mmwe olwokubiri. Era mutusabire tulokolebwe okuva mu bantu abatalina magezi era ababi, kubanga okukkiriza si kwa bonna. Bannange waliwo kuno okusaba okwasabibwa wano, kusaba kwa kusabira baweereza nti mu bitundu deliverance ya mu bitundu bye bagendamu
mulimu abantu abatalina ki magezi nga tebakkirizanga njiri tebamanyi bya bakatonda kyebakola watuwadde wano nti obujulizi nti abasajja tutwongere bajja ne balemesa butuwulire amina wano deliverance eno yo prayer of deliverance wano ku Basesalonika ekyokubiri essuula yokusatu lunyiriro lusooka paka olwokubiri mukama tatudeliveringa eri sitaani tatudeliveringa woga to deliver us from simanyi sitaani ebyawongo no nedda bannange atudeliveringa mu basajja bano abajjudde obugwagwa ababi abalemesa enjiri twagenda e Busiyanze ne Nakaliisa tugenza okubuulira enjiri abasajja baatulemesa ennaku 3 lwe twagendanga nga bakuba amayinja twakola tutya twaddayo nga bwe tubadde twasomesa ne tutabakana mu kusaba n'okusiiba nga tugamba mukama akwate ku mitima gyabwe gibadde giringa ejjinja agigonze kibenga omwana w'omuntu final olwokuna ne bagonda ne tubuulira enjiri abantu ne balokoka kati tulina okusabira abaweereza bagenda mu bitundu ebimu abantu ne bafuuka ensolo mulimu abatanategeera katono nga tubalina n'abamu nga bali mu kkanisa tebayingira ate tebafuluma omuluzungu bagambye deliverance from the wicked man unreasonable people abajjudde effutwa abajjudde emitima emibi tebagala kuwulira oli olubuulira nga bagamba abo babuulira bikyamu nga bakubuzaabuza oleme kuttaayo omwoyo oleme kukula mu katonda baalabika abo baleese ekidiinidiini temubawuliriza abo abantu abalinga abo wicked unreasonable people tebannaba kutegeera wicked people deliverance okyuleseeko katono katumalirize nga rounding up deliverance wano Paulo gye yali asaba to deliver us from the people abatategeera bwa katonda abatategeera bwa katonda gye bali wabweru w'ekkanisa gye bali ne mu kkanisa nabo baleeta kati abo tulina okusaba essaala to be delivered from unreasonable people abo abatalina magezi y'oluganda bwe bayise kyovulaba nti wali Paulo awandikidde Timoseewo nti ebyawandiikibwa bikoza bitya kutegeera bikugeziwaza mu bulokovu sekitegeeza baba tebagaziwadde mu bulokovu nga bawakanya enkola ya katonda naye nga deliverance esookera ddala kwe kutudeliveringa oba kwe kutununula okutujja mu kizikiza okututeeka mu kitangaala bw'amala okutujja mu kizikiza kiba kitegeeza ebikolimo na buli kintu kyonna aba amaze okutununula kati only esaala yokka gye tusaba eya deliverance yeri bano abantu abatalina magezi bawakanya enkola ya katonda ayo gye tusaba otherwise we already delivered twanunulibwa dda tetugenda kununula deliverance yayinza okugamba nti gundi yayita mu divorce wrong choice oba wakola choice nkyamu omuntu yali alowooza olina ssente agenda okujangolawo oli mwavu oyinaga nziruse abalala yali agala ka sirimu fiiti gaalo wekagejjayo akangendeza wrong choices be bantu abatalina buvunaanyizibwa abantu abatalina magezi kati gwe bwe weesiba ku ekyo laba obwakabaka bwa katonda bukola butya bwe bugaana okuexpandi nga tuwa example wano omukyalo ow'amaanyi Catherine Kuhlman yabuulira enjiri bwe yafuna divorce n'alekeraawo okubuulira enjiri yali California omwoyo omutukuvu n'amugamba oli ku ki Catherine Kuhlman ddayo oyigirize nagamba bani anampuliriza teri ajja kumpuliriza mukama n'amugamba wali tonnafumbirwa nali nakumanya ng'oliko obuyite so ddayo era bw'oba tomanyi Catherine Kuhlman mu googling olabe obutabo bwe olabe mukama bwe yamukozesa mu biseera mukyalo w'amaanyi so oyinza okuba ng'olina embeera gy'oyitamu oba baakulekawo dda oli eweenakuwaza va mu nnaku eyo tokkiriza sitaani kutuulako olimununule owali baakununula dda komawo obuyite buli ku ggwe twogera ku ebo minisita obuyite buli ku ggwe so totunuulira mbeerayo tunuulira oyo eyakuyita omutandika era omufinishingi omwaliza w'ebintu omuntu yenna bw'abeera mu kristo aba kitonde kijja kakati ebikolimo bivaawa mu kristo tulina okukkiriza ebyawandiikibwa byogera ge maanyi agakolera mu ffe tetuliiko bikolimo tetugenda kusabirwa bikolimo bituveeko byatuvaako lwe twakkiriza kristo n'ayingira mu bulamu bwaffe ebikolimo byagenda kati tulina okuyigiriza abantu endowooza zaabwe okusumulukuka omulokole teri kirala kyonna kimusiba ndowooza bw'afuna omusomesa omulungi bw'afuna
omusumba omulungi asomesa endowooza yetandika okulowooza kubanga ekitutawanya y'endowooza endowooza yereeta ebikolwa si bye bireeta endowooza. Abooluganda tugenda kumaliriza tuli kuyigiriza omuweereza. Bw'oba oweereza you labor in prayer, you labor in service. Agambye amiina. Omuweereza gwe tuliko olunaku olwaleero ngenda kumaliriza olwaleero katusabe nga tumaliriza. Mukama abawe omukisa. Amiina. Amiina. Amiina gimyutingeeyo. Taata tukwebaza olw'ekigambo kye tuwulidde. Watununula dda ffe tetuliiko bikolimo. Olunaku lwe twakukkiriza watusumulula dda. Era ensala gy'otugambye gye tulina okusaba mu ggwanga otununula eri abantu abo batannaba kutegeera wicked man, abantu abatalina amagezi, abantu abajjudde emitima emibi gy'oba otunulamu kubanga buli otugenda okuyigiriza ekigambo kyo nga bakiziyiza Mukama. Kati olwaleero tuzze Mukama kitange nga tusabira abantu abo bonna ababadde bali wicked. Leka Omwoyo Omutukuvu abakyali abakwateko bafune obulokozi. Jjawayo kye kyali kyabasiba mu maaso obutategeera bwa Katonda obwakatonda bwo basobole okumanya ayi Katonda w'obuleezi. Tusabira buli muweereza yenna yali avudde mu buweereza okudda komawo abo bonna ababadde mu buweereza babadde talina omwandaba nkikola nnyo. Leka bategere nti tebakolera bantu bano bagula bakolera ggwe yabayita Mukama kitange. Leka obazzaamu amaanyi mu linnya erya Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Tubalagirirako bulungi bwa Katonda, ekisa kya Katonda, emirembe gya Katonda, amaanyi ga Katonda. Abo nawe bali baweddemu essuubi nga bawulira bagulira okugivinga ako. Olwaleero tusaba omwoyo wa tannaside, they shall not give up. Banaayimirira mu buvumu mu linnya erya Yesu. Mu biseera bino ng'amakanisa gasibiddwa, mu biseera bino nga tebamanyi kyakukola, leka baleme ku giving up. Bonna gye bali abasumba, abayigiriza, abatume, abannabbi, tusaba omwoyo w'obuvumu okubabeerako, omwoyo w'ekigambo kya Katonda, omwoyo wa boldness, utterance okubabeerako mu linnya erya Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Leka ekisa kya Katonda kibambale, kibawanirire mu kiseera kino kyonna, kibagabirire mu kibiina kye beetaaga. Ramonde rekezete boshayanda rakotoro brendende mandere boshito yarabase rekete breshita basumulwe mu linnya erya Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Eri abo ababadde abalwadde, ababadde baweddemu essuubi, abo bonna ababadde balina pneumonia, abalina korona, tutuma ekigambo okubatuukako okuwonyezebwa mu linnya erya Yesu Kristo. Korona tagenda batta, pneumonia tagenda batta, tulagira langizi zaabwe zibaddemu amazzi okusumukuka kaakano mu linnya erya Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Tukwebaza Mukama, kyekigambo kyekiramu, kibasumulula kaakano, kibassaamu amaanyi, essuubi likomawo nate awo batabadde mu linnya erya Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Tusabira abo abazzeeyo okusoma, abaana abato n'abakulu, nga bonna beeraliikira Mukama kitange nga ebyokusoma babadde tebamanyi kyakukola. Leka omwoyo w'amagezi ababeereko, bayite ebyo basoma Mukama kitange. They have gone to school to graduate, not to fail. Tukwebaza nti bajja kuguraduate mu linnya erya Yesu, bakolamu mu linnya erya Yesu. Tusabira abo abatalina nsimbi ng'ate balandiroodi babanoonya, nga balandiroodi babagoba mu mayumba. Teekawo ekkubo awatali kubo Mukama kitange, abeetaaga ekyokulya. Teekawo ekkubo awatali kubo, ayi Katonda w'okukola kaakano mu linnya erya Yesu Kristo. Tusabira abasumba, otugambye tutakabanenga nga tubasabira. Leka bafune okutegeera, leka bafune okumanya mu ggwe Katonda, kubanga bw'obusumba bwanywera ekibiina kimira, omusumba bwategeera ekibiina kitegeera. Omusumba bw'ayigiriza ebiryo n'abantu bafuna endowooza ey'obwa Katonda, nga bakanya endowooza eno ey'ensi. Ayi Taata Omutukuvu, tukwebaza abasumba banyweze bonna gye bali abali mu Amerika, abali e Sweden, abali e London, abali e Uganda, bonna Mukama abasumba. Leka amazima ga Katonda googerwe nga gayitibwa mu Taata tukwebaza kubanga okikola kaakano.
kaakano tukwebaza n'abo abatabakkiriza abaakakkiriza kale ennyota ya Katonda yeeyongera okubeera mu batabakanenga mu kusoma ekyabyandikibwa Katonda kubanga otugambye tumala okwezuula then tumala okutegeera kikyekuli n'embeera yonna emyoyo gyaffe giguma nti embeera yonna ne bwe gyeta tesobola tukangakanga mu linnya erya Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Taata tukwebaza nga tusabira n'abakulembeze abali tusabirenga abakulembeze ba Kabaka tuleeta Biden ne Kamala mu mikono gyo leka obwa Katonda bubakyali babatunda Mukama Kitange okuteesa ku by'abatuuze Mukama Kitange leka okutegeera okuva eri Katonda kubeere nabo ayi Mukama Kitange Mukama basisinkane bategeere obulokozi mu linnya erya Yesu. Tuleeta ne Museveni ne kabineeti ye ayitaatomutukuvu leka obulokozi bwa Katonda bubakyalire Uganda leka bamanye amazima ayi Katonda gyawo emyoyo egigumu gyawo obulabaga abantu tulina kati tuwulira abantu bagenda batemaatema abantu those wicked men taata omwoyo gw'okubadde gwayingira eri abantu ogenda nga batemaatema abantu tukuwamba kaakano mu linnya erya Yesu Kristo Omunnazaaleesi gwe ekyoyo ekibi ekyali kyagala okutta tubugola mu linnya erya Yesu mu linnya erya Yesu mu linnya erya Yesu we arrest it right now in the name of Jesus. Yes, yes, tutume ekigambo kya Katonda okukyalira abasajja in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Reketerere brekozon tororo branda leka wabeerewo obulamu leka wabeerewo obutebenkevu yes in the name of Jesus, wabeerewo emirembe Mukama Kitange yes in the name of Jesus, obulokozi bwa Katonda n'okuwonyezebwa kwa Katonda kubabeereko Mukama tukwebaza kubanga okikoze ayi Yesu mu linnya lyo tusabye amina 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 amina. And remember, Jesus is still in full control. Amina. Amina. Amina.